kululimi lwayogera simunayogera oya muwadde butwa bannayi kimanyi bwe tugamba amanyi bamazadde baffe batugambanga mwana wange wegendereza abakazi mwana wange wegendereza abakazi naye fena tulina okwegendereza kwegenderezaganya tegeera buli omu yegendereze munne yawadde boyfriend we oba mwami we obutwa n'amukwata ne vidiyo nga bumutuga bumutta apeeza gundi eno Sylvia Nsungwa omuyimbi n'agamba nti check out that thing daddy kubanga ekintu ekyo tekitegeera bulungi nnyo bannange omuntu ng'akutuka n'omukwata vidiyo bwati n'akutuka nawe ebigambo byagala nze sibitegeera kyebitegeeza naye ng'awulira nga yeewera n'okwewera alinga nti kookirabe bannaye mwegendereza abakazi n'abakazi mwegendereza abasajja ate amaka gatabuka buli omu yegendereze munne olina okubanga bannaye tukomewo ndoza mu maka gaffe tukomewo Mukama Katonda eddiini ekomewo akyoba olina okumanya kimu nti omuntu ogenda omumufumbirwa ng'ali mu myaka nga 25 kitegeeza nti abaddewo emyaka mingi osinga gwe gy'omumanyidde buli muntu alinayo secret behind ekiri emabegawe anti ffe twagendako ku ssomero abange tunegateko tutumire ku First Lady era minisita w'ebyenjigiriza n'olweggulo si gwe natumiddeko maama mukyala Janet Kataha Museveni minisita w'ebyenjigiriza nkuloopera essomero liri mu ggombolola y'ebukomero mu kyalo ekiyitibwa kyeyitabya essomero lino lyatandikawo mu 1987 essomero lino libadde abaana basomedde wansi w'emiti okuva bwe lyatandika paka kati kyokka nga liri registered lirimu abaana mwebali bangi President Museveni gyo yabadde kiboga saidi z'ebukomero naye ekizibu President ngoye bwajja mu kitundu abantu abavunaanyizibwa ku nsonga zino tebamuwanjulira bintu bino ne baladisi bali bakuba mbukutiro tebafubye kutunula kubanga aladisi lino essomero tekwa kubanga olimanyi emyaka 22 abayizi bali wansi w'emiti naye kyeyitabya mu ggombolola y'ebukomero kati agali wegatyo mangi mangi tuganye naye twetaaga obuyambi abavunanyizibwa batona loopeeryo limu lyokka amasomero ga gavumenti agali mu mbeera embi mayitirivu naye tulina kukola ki minisitule eveeyi anti minisitule olwo lwafuuka luyimba naye ono minisita mupya ali myaka 3 gyokka kyasobola okutuusa nabo mulimu yes tutunie ba RDC kubanga Minister wa Education tajja tuukayo yonna RDC obalaba never DEO never DEO bakola ki zisimaina kuma myaka 3 mu gumu essomero weerira buvimbi zikuba pikipiki na bimotoka really president kana wasomera wansi wa miti really tuli munaku bana eno abana ndiye mubuusa amaaso ngachi Charlie Gonza ali mu ddwaliro yabadde ki omukazi wa traffic yamukuba nedda sebo yalwadde bibyala nedda sobola era ne bajjeno bagenze ne bamulambulako butafiiri naye nga weekuliko ekkazi wano mu Bisangawano twawula ensonga ku muntu songa olunwe ku nsonga so si ku muntu ne St. Juliana High School somero ly'abawala n'abalenzi lya one A-level lisomesa arts ne sciences lirina amazzi agatasalwako ne solar energy lisangibwa Njolwe ku kilomita 4 ng'ovudde Gaza Manyanga Road kumpi ne Jomai Housing Estate ey'e Manyangwa lyawandiikibwa Ministry of Education twala omwana wo ku St. Juliana High School St. Juliana High School motegamba Yesu ikan twala omwana mu St. Juliana tojja kwejjusa nga tugambye taddeyo kye tugenda kubanga tuteesako olunaku olwaleero abaka ba Parliament Kantuntu ne Amonga bagenda kunoonyerezebwako ku bigambibwa mu balabika baali enguzi mu kufulumya alipoota ya Kosase kuno si kwonoona biseera bwe baba baagiri era yo baagiri kati yaggwa ate kati tugenda gibasokola tugenda gibasesemi kiki kyotegeeza abantu ne mutuula ne mukunya abantu ne tubatendereza muli baakabi ne tugana n'ogana Katuntu tavaako nga takoze ripooti olyokoleta kiripooti bwe kiti enguzi erangibwa Katuntu eriruddawa ati kati tetumanyi gye yava naye nga ffe kyetumanyi be yali anoonyerezaako balayika baamu nze ekintu ekyammazeemu amaanyi kyabadde kimu kyabutanokulayo bantu balina kuvunaanibwa wano yes abalala bamugamba okuvunaanibwa okunoonyerezebwako basinziira ku ki nabo balinga nze y'okunoonyerezebwako bwe kibanga kati yakoze ripooti etaalaze kye yali anoonye omanyi waliwo ekintu ekyeyoleka kyokka naye mu kukola ripooti wano wabaddewo ebitankana bingi mwe mwabadde okutulimba nti bagenze eno ne bagenda walala ako kaali kakodyo ne mwemuli okutugamba efuluma bwe ruti ne bongerayo yafuluma 15 n'enfuluma 22 mwemuli okugisoma nga abaliwo ng'aliwo omu kagisoma kakodyo ki
onagamba HD Hassan ali ku Facebook page yaffe ya binsangano bizondo okukutuzanyira ku bwongo Lukoma Julius the village Julius ekyo n'omwana omutombozi akirabirawo adono challenge boni kuno konoona mpozi biseera byennyini ono bamita Lodeo tekina gye kigenda mpozi kuyamba kubanga already nakimanya nti yali agenda kugirya kasita baagana okukyusa katuntu yatuswaziza natuleka kuswalizo Mane twawolereza nnyo katuntu twaswadde ne speaker waffe yaswaliddeko ndawulada news okay naye katonda atuyambe kuba gavumenti ekyasobola lwakawunkumi agiddukanya migadde disani kibazo kuno kwonoona ssente za wa musolo kubeera n'abanoonyereza mpozi beetaga ssente era kati kumala biseera Ssemakulu Adolf tulabe mpozi messenger Golden Bank bunanyuma amanya galiwa Sengoba Braze Kasoma Livingstone mwena mwebalukuteesa tubalengedde wano mpozi semu yaba tone nze mbeewuunya lwaki mumala ebiseera ku bintu ebitalina makulu mulinde Bobi Wine ajje tujja kuteesa Bobi Wine ajja kuba president ajja naye ISO bagundi bano ISO bagamba bajje Internal Security Organization ekiyingiremu enoonyereze yakitandise ate kakati ogenda kwesanga ne katuntu balina okubaako gye bagenda bamukunye akakiiko ke nga bakunyanga kubanga kati bizibu abantu abasinga bafiirwa ssente zaabwe bangi tewali n'omu yafunyeemu akakiiko bulijjo ke balinamu essuubi abagalwako banka zaabwe bulijjo essanyu libali awo nga rishafeze yaba minisita nga kantutu minisita namwe mogojja kukowa mpolampola nga lodi meya gwe tumaze okufuna nga yani nga mupya nnyo nga Latifu Sebagala katuntu afuse gavana kyogamba ne Lord Mayor agenda kubeera nga appointing bwe balonda mulonde ojja kuwuli mbozenye n'oguza katuntu awandise mwana Baduwa yatuuse naye n'endi mu ttaano lwakuba olwaddedo n'erimu ndaba etunyuzemu amatundu ng'ag'amaziga nanye nze kanje tandikidde wano sijja kubalwisa Mizeyima Tidimo nange tandise naye bannayuganda mumbeeredde ki nga mwampaana wano okukamala tewayise na wiiki kati munvuma okufa obufi mazima nakoda nsobi ki Mukama Katonda mbadde bulijjo mwagala lipooti twasuda wano tutunuda nga tukoda lipooti kyokka ne mutagisiima kadde munkoze bubi nnyo bwensedeko mukwano gwange gompadampa bwotyo sipiika ate gomazemu amaanyi okkiriza otya semudde okungugumbula nga otunuda kade maama nswadde ne mukubo kati ntyamu bannange saada yadde 10 njogedde amazima sina kyenalyako yadde nze nsereko lwaki ongugumbula nali akiddada n'okukaaba yakuwandiise semujju lwaki ndimasafuutu nakola kimbo n'amaziga yagawandiise mbugambako opendi lwaki ondi bubyoto nesipiika wankoze bubi nongaliza semujju okunuuma n'amaliriza nasako omukono katuntu wakosa seyo wazisinsi yade abanga bisanga wanetuuse omukama abujeeko eddiba mugolokoke eno yebisanga wano kulakula bwesanyusa ekuleka nobeera lawusi mwali baaba kidomoole mulaba babisanga wano abeera ndani Europe abemengosa byalubagane namirembe kasumi nabulakala kikano nebuya butundwe nakabaletida nagulu mukyamugo kabotya koloka bamuyenga eno yebisanga wano oli ku binsanga wano. Uganda, it's easy to see the things that make us different. Tribe, age, social status, even politics. But take a closer look at our country. You start to see the things that connect us. From the warmth of our people to our rich culture. And when you look even closer, you start to see the beauty that grows from the things that connect us. The smiles, the friendships, the love. That's why at MTN, we spend every day innovating and empowering millions to connect. And because of you, we're celebrating 20 years of connecting Uganda. Everywhere you go, MTN.
emipiira gy'ekikopo kya UEFA Champions League egibadde girindirirwa ensi yonna gikomyewo nate. Kati yita mikwano gyo ne famire yo mwerabira emipiira gino nga bwe muwangula ng'abazanyi b'emipiira ne Pepsi. Weefunira olucupa lwa Pepsi olunyogoga okebere wansi w'akabubi osangeyo kodi ogiweereze ku 7888 olwofuna omukisa gw'okwewangulira obukadde 15 mu draw ya buli wiiki ng'akalulu kakukwatibwa ku NTV ne bukedde. Osobola n'okwewangulira ebirabo omuli airtime n'ensimbi enkalu buli lunaku. Pepsi be basaale mu kuteeka ensimbi mu kikopo kya UEFA Champions League. Pepsi for the love of it. Owange gwe okimanyi nti ebika by'amazima bibiri agawooma n'agakaawa gano ge mazima agakaawa obutasasula nsimbi z'abakozi bo mu NSSF kimenya mateeka kizo kusibisa ne kampuni yo neggalwa ate gano ge mazima agawoomerera n'ekisonyiwa eky'ennaku 9 mu nkola emanyiddwa nga NSSF Amnesty Window. Abakozesa bonna abatasasula nsimbi z'abakozi baabwe mu NSSF bakyayinza okutegeeragana ku ngeri gye banasasulamu nga n'ekisonyiwo eky'ebitundu 95 ku buli 100 ez'engazi ze bandisasudde kikyagenda mu maaso. Okufuna ekisonyiwo kino kuba ku nooti 8 nooti 286 musanvu oba kyalira nssfug.org. NSSF, a better life. When you look around Uganda, it's easy to see the things that make us different. Tribe, age, social status, even politics. But take a closer look at our country. You start to see the things that connect us. From the warmth of our people to our rich culture. And when you look even closer, you start to see the beauty that grows from the things that connect us. The smiles, the friendships, the love. That's why at MTN, we spend every day innovating and empowering millions to connect. And because of you, we're celebrating 20 years of connecting Uganda. Everywhere you go, MTN. Track FM ng'eyambibwako ebitongole ebirwanirizi by'ensonga z'ettaka mu ggwanga bakuteereddewo ennamba y'obwereere kw'osobola okuba okuyambibwa wamu n'okumanya ku bikwatagana n'eddembe lyo n'obuvunaanyizibwa bwo ku by'ettaka era nga bw'oba olina ekibuuzo kyonna ekikwatagana n'obwannannyini ku ttaka okuwandiisa ettaka wamu n'obukubagano ku ttaka kuba ku nnamba eno ey'obwereere ku mukutu gwonna kw'oli nooti 8 nooti emu nooti 6 nooti nooti 8 nooti emu nooti 6 nooti. Gwe galo kyekiriwo kigwe ufurayo waliyo konsati ya tabu onasalako se ne bakazi bange tulina plan baani abaliyo King Saha Shiba Alvin Keys n'omubi wange Fik Fomika ajja kusalako okakasa kituufu bawizo bakaligraph Winky D Leilizi n'abalala bangi sokopolese mukayala weefunira akacupa kakooko otulonyuleko ku studio ku NTV, NBS TV, Sanyuka TV, Rekodi TV ne Face TV buli lwakutaano ku ssaawa 2 ez'ekiro ne ku Sparka TV buli lwakusatu ku ssaawa 3 ez'ekiro ng'eddibwamu. Coca-Cola, taste the feeling. mwana tani zonna zisazibwamu katusaleko kiriya nnyo. When you look around Uganda, it's easy to see the things that make us different. Tribe, age, social status, even politics. But take a closer look at our country. You start to see the things that connect us. From the warmth of our people to our rich culture. And when you look even closer, you start to see the beauty that grows from the things that connect us. The smiles, the friendships, the love. That's why at MTN, we spend every day innovating and empowering millions to connect. And because of you, we're celebrating 20 years of connecting Uganda. Everywhere you go, MTN. Nakamala emyaka 15 nga nsiiga amaka g'abantu langi naye embeera y'obunnyogovu ereetera ebisenge okunnyookirira byonna nno ne bikwata enkonge mu kaseera mpawe kaaga ennyumba neerabika ng'enkadde kyokka ng'ekyali mpya naye kati waliwo sadolini w'olugaadi ono mupya takwatibwa nkonge era bw'omukozesa ebisenge bye bigenda kumala ebbanga ddene nga binyirira nga bitukula mwaka ku mwaka. Weesige bakaawo kadda mu kukuuma ebisenge okuva mu mwaka gwa 1970. Sadolin, let's color. Fuuka nantamegwa ow'amasomero gaffe aga bulijjo gwe geetaaga nga weetaba misinde gya NSSF Kampala 7 Hill
Skills Hash Run nga 17 mwezi ogwokusatu 2019 tujja kusimbula ali ku Pearl of Africa Primary School ensambya jangu ne famire y'okwassa n'emikwano gyo okwetaba mu mpaka zino gula kiti y'oku mitwalo 2 onyige star 277 star 277 hash oba tukubireko ku noti 8 noti 286 77 okumanya ebisingawo. NSSF, a better life. When you look around Uganda, it's easy to see the things that make us different. Tribe, age, social status, even politics. But take a closer look at our country. You start to see the things that connect us. From the warmth of our people to our rich culture. And when you look even closer, you start to see the beauty that grows from the things that connect us. The smiles, the friendships, the love. That's why at MTN, we spend every day innovating and empowering millions to connect. And because of you, we're celebrating 20 years of connecting Uganda. Everywhere you go, MTN. Asante kadhalika sufu, asante kadhalika mumu, emupepo kefumbe mpombo. Sijikomba konga temo ya asante, asante kadhalika njagala, katitegekela hani wange. Omusubuzi kasange wa Haji Muzigo mu kikuubo oba kuba essimu 0782 29 85 23. When you look around Uganda, it's easy to see the things that make us different. Tribe, age, social status, even politics. But take a closer look at our country. You start to see the things that connect us. From the warmth of our people to our rich culture. And when you look even closer, you start to see the beauty that grows from the things that connect us. The smiles, the friendships, the love. That's why at MTN, we spend every day innovating and empowering millions to connect. And because of you, we're celebrating 20 years of connecting Uganda. Everywhere you go, MTN. Enduka kongoliro enyanda vomwange obujogolyo buwunikiriza asikazayo muzibizi omu amufunganye amulese wansi bamulese kutaka sebiseze wunyisa basikaza mukwaswa golo yeka aliko bajja chamanga unakubenyaga kibaye naluge nakukwata none ebirala tubisiwa mu Stanbic Uganda Cup nga timu zizona ezigade mpaka zino zirwanira obwannantamegwa. Stanbic Bank, moving forward. When you look around Uganda, it's easy to see the things that make us different. Tribe, age, social status, even politics. But take a closer look at our country. You start to see the things that connect us. From the warmth of our people to our rich culture. And when you look even closer, you start to see the beauty that grows from the things that connect us. The smiles, the friendships, the love. That's why at MTN, we spend every day innovating and empowering millions to connect. And because of you, we're celebrating 20 years of connecting Uganda. Everywhere you go, MTN. Ze akodu yugubo badiriza wano ku dduuka lyange ku luguudo lwa Simba Kibaati. Buli kimu kidida bw'okyamba oteekwa kugula bw'otagula mpozi godira ky'ojagaza. Nze sisaagida mu ssente kasitoma asanyusa okulaba tukuweeyo kati. Uncle Yugumo taliiwo nno. Ani aliwo? Taliiwo. Sendiwo nze mutabani we. Kati yaliwa yalaziyo gobadde ozogula ebwoba nno gobadde ozogula tatundibwa. Sabayo omulala bakatambaala katambaala kikaaki oyagala bwa ku mmeeza oyagala bosiimuula oyagala katambaala kenyini akomungalo tambaala ku mmeeza bo tetubulina naye oba oyagala akomungalo wantaddeko handika kiifu bw'oba ozze tandikira ku nsongo gaye nti njagala akatambaala handika kiifu. Kale nno mpaka katambaala handika kiifu. Oyagala bumeka? Kamu bumu ke kakutambuza okuva eri yonna. Nojjanga ompuguma oyagala akatambaala kamu bumu bwe kati. Njagala kamusebo. Olwo bw'okooza okwate kaliwa twala bubiri
twala butambala bubiri mpa bubiri ngende kale yoba taata yabuteekawa wabulabako wano nedda tenalimbuguzeewo obadde ogulawa bane mpa akatambala noonya ngende muduuka lyammwe leeta sente kwata ogulagula oba toyagala ng'ombuuli kati nno ngenda kuwa kamu era ndikenda badde njagala mpa buli taata bwatundako sibulaba we buli